Okay. Wasuze otya? Oli otya ssebo ne nnyabo? Tuli eno mu keetalo omumbejja w'effooti yakubyewo mwana mulenzi. Mbabuuzaako mbaniriza nnyo mwebale kubanga mutulaba kikulu nnyo. Nagamba ebintu tubikwasaganya kisajja kikulu. Naye omukyala bannange tumuyozeeyoze. Juliana Kanyomozi omuyimbi ow'ennyimba eziryowo emyoyo bwe tuyinza okiyita mulaavu kubanga bwe kityo bwe kiri. Towuliza luyimba we oba oyinayo omukazi eyo n'obeera nga tosobola oba oyina omusajja n'otamwagala. Kyenjogerako abakimanyi mukimanyi kubanga ayimba obuyimba obukonkona mu mutima munda. Finally yamaze n'azaala naye mu butuufu bw'abanga serebu alabika si serebu we Uganda, alinga oba weeri mu USA oba alinga waawa. Ebintu bye yakoze by the way ba celebrities mu birabe, abayimbi ba comedians baani si bintu n'obeera lubuto n'okola tuwaite tumanyi nako teri munamawulire amanyi mbu Juliana ali lubuto, teri munamawulire amanyi mbu boyfriend wa Juliana oba omusajja wa Juliana wuuli, tewali n'omu. Naye woba onoonyereza otya omukyala yazadde omwana mulenzi. Congratulations Juliana Kanyomozi, tukuyozaayoza kubeera nga wazadde omwana omulenzi. Juliana Kanyomozi yafiirwa Aroni mu 2014 ne tujja awe watyawo 2016 n'afuna 2016 omuzanyi omukubi w'ebikonde actually ali based in USA Ouma ne babeerako kaawo mu mukwano ne bitagalamukko awo mu mukwano awo. Naye tetwamanya gye byagwa, naye era nga omanya akola ebintu bye kikazi kikulu tebyagira nnyo nga bano bannaffe. Simanya ate baby shower, simanya ate olulo lwa terunabagira nga baby shower mwata nabagira we gutya mwana lukazaala simanya ate yakoze bwani. Ono tulaye bulabi mwana naye tukuyozaayoza omukyala awo noziviriddeyo Spice Dana yapostinze n'agamba nti naye kyekiseera atandika okulowoozaamu oba tukubirawo omwana oba azaala oba azaalira nabanno bwensabuka. Yagambye Spice Dana nti naye kyekiseera oba azaala, otegedde, oba alinda mukko, naye nga kyekiseera. Yamuyozaayozezza. Abayimbi bangi bavuddeyo ne bapostinga Juliana Kanyomozi, bangi ne bakyogerako, naye nga tukuyozayoza Juliana Kanyomozi we tusaba mu butuufu Mukama Katonda ate akuteremu obwangu mu buli mbeera yonna yonna. Naye nga kino njagala kireka kuba celebrities sitabu ate we yeeyisa. Akujuliana ko ke yakoze sitabu ate we yeeyisa. Waliwo bwe mbadde ngenda okulumba okukoonako jo nyina gwe nabadde njogera naye nabadde njogera na muyimbi omu naŋŋamba oyo omukazi yali talina kuba celebrity wa wano Uganda kubanga embeera ze zifaanana ne bali ate abalala betwegomba kyokka nga munnauganda. Naye nga bw'ati omuntu bw'ati bw'akola ebintu bye celebrity yenna bw'ati budu abamawulire bwe munoonya mutya ng'akwesa ekintu kye yakikwese olubuto emyezi 9 mwaka mulamba tutegedde azadde. Tetwamulaba nako, tetumanyi musajja, tetumanyi biki, tutegedde azadde. Naye wanno omukazi olugirawe papa nga apostinga ono bannange wattabu nnyo nga ateekayo ono yasinga. Kale webale kutulaba, webale kutugoberera. Big Bro Jamal Gemanya osi abeera mu fumbiro ng'ekintu kino tukikwasaganya. Recross Yugi abeerawo mpolampola, teweerabira okusubscribinga kisinga obukulu. Naye nga abasinga okusomesa abaana babayita Dadia's Preschool bali bunnamwaya. Gwe omuzadde andaba oba osuubira okuzaala omulenzi oba omuwala, genda Dadia's Preschool bali bunnamwaya bakwasaganye ensonga zino ate tojja kukyejjusa. Singa Kezia Kulanama abeera yali kigo gy'akolera
omukubira ku ssimu bw'ogenda ekigo n'obuuza kisenga Kezia kulannamu oba otuuse ate oba omaze okubeera nga olongoosebwa mu mbeera yonna ebizibu byonna nga bigenda. Teweerabira kutuninga 97.7 Record FM yekyasinza okukubira omuziki ate n'ekuwa edutainment mu mbeera emu oba endala kubanga kyekisinga. Gendayo nayo subscribing tuyina 97.7 Record FM ku YouTube. Subscribinga olabe Star Factory essaawa eyo ey'abasitagwe atamanyi baserebu bo boogera batya tubakyaza mu mbeera emu oba endala. Nkwagala nnyo, Mukama Katonda akunkuumire kubanga oba toliiwo sisobola kubeerawo. Nagamba gwe onkozesa gwe Mukama wange. Beera bulungi.